Sire bina gy'omusizira okubeera nga temugoberera nyongera okubeera nga tembabuuzaako fan project muli nyongera okubeera nga tembabuuzaako amawulire gentuuse nago mawulire si malungi n'akamu era nga miranga myereere abaana mubajjukira abamu ku abo abajjukirwa ennyo wali mu competition ku BBS Style Final abaana aba branding bwanga bamuunya Alex Mukulu yabagoba ku stage nga abagamba nti muunya omwana ono omukubbo kuba bali basatu omukubbo asangiddwa nga afiiridde mu nyumba ebyo nebisingakaawo ngenda kubeera nga ate nzija ne details mu bufunze mu maaso awo naye nga for now kansukembere nga mbaterako abaana bano mwaba tabajjukira kansukembere nga tembaterawo abaana bano mwongere okubeera nga ate mubamanya nebisingako awo nzija ne details mu maaso awo kyekimuviiriddeko okubeera nga ate afa omwana ono ebintu si birungi n'akamu mwongere okubeera nga ate musabirako abaana bano kinajjukira Bruno K yavaayo nabeera nga ate abayamba era nga simanyi wa gye byakkira naye nga Bruno K yavaayo nabeera nga ate abayamba so kambere nga tembaterawo videos natuluvannyuma nkumaona mawuli amangi nyo temuvaawo. Hello. Kale babayita baani? Real Dance Crew. Mugenda kukola ki? African Contemporary Dance. Bannange ekigambo ekyo nga bw'okyogedde nyamba tondisappointinga. Waŋŋambye African Contemporary Dance. Mu butuufu okuzina mugezezzaako era mulaga amaanyi mulina naye bwe nze ekyensinga okunoonya mu zi group bwe mujja nga muli mu group eriyo ebintu bye tusuubira because dance muli mu kola uniform okujjako awamu oli wakubira sama uniformity kikulu kubanga kimmalamu amaanyi okulaba oli ebigere abitambuzizza bulala ono emikono byetafuddeyo gitambuza kulwange sigenda kukubawo abange muwunya temutukkiriza nze temunzikiriza kulaba mazina gammwe oluzinye mwenna ne muwunya toyinza kuzinira muntu ng'owunya bw'otyo owulidde sirabye na mazina olutandise bwe muti ne muwunya toyinza kuwunya toyinza kuzinira muntu ng'owunya mulekeraawo okuwunya kyekyo musale amagezi ebbombo munaaba ebbombo kitusale tutya tubasale tutya nga bawunya bakitegedde ebbombo emyaka gye balimu gya kavubuka gyali naye toyinza kuzinira muntu ng'owunya bakitegedde mwiraba kakati ne bwolaba nkuyingiridde emirembe gyo abaana bano waliwo ensonga yavuddewo ey'omukulu we yagambye abaana nti bakyuma bawunya okusooka mu byonna njagala okusaluutirira Nakatemba omukulu batuyigiriza Katemba mu myaka gyaffe byonna Alex Mukulu era awaniridde nnyo erinnya ly'abannakatemba mu ggwanga ate Alex Mukulu abantu bakamulaba bulabi balowooza nti ebyo byayogera bwabyogedde leero Alex Mukulu abadde celebrity okumala emyaka nga 5 kati kuno okuwunya kw'abaana bammwe abataagala kunaaba nenda ku Facebook nga bamuvuma bino bamukolaki bamuvuma ekisooka si yagambye abaana baleme kujja ku interview nga tebanaabye naye yakoze kibi ate kuli mu kimu kyamu amateeka agamu ku mateeka agafuga showbiz agafuga performing arts discipline esooka yakubeera abayonjo naye kyonalebo kiri nakyo ekyo nanti bw'oba ng'ogenda kujja ku interview kati ng'eyo gyebabaddeko nga bayolesa ebitone toyolesa ate ekitone kyakumunya nakyo kiyinza okuba kyabadde kitone bayolesezza ekitone kyokunya abantu bali ku Facebook okwo manyi abamu tebategeera bulungi akati bayagala oli omusajja awunyirirwe oba muwunyirira yaleme kwogerako nti waliwo ampunyiridde naye yandi bayise n'abakuba akama n'abagamba mugende munaabe ebbombo ebbali ate ye bwe yabadde azija okusala empaka
yazzeeko okusala empaka z'abawunyi naye ate yazze kulaba empaka z'abazinyi nga bazina bulungi nga bakola buli kintu kyonna naye bano bawunya bannange abaana abato ab'ennaku zino leka abantu babagambe kaffe temujja kutuwunyira abantu abalala batuwunyira eyo nayona gye tutambulira bawunya okufa obufi tebaagala kubagambako nti kuwunya naye naffe bwe twali tukula era naffe ebyo Alex byakoze kati nze mu 95 Alex oyo yansanga ku street nga nyambadde short naye nga mbadde nva ku stage naye muzannyo gwe nali nva okuzannya mu 1996 baguyita amakambuwa nga musenga nazannye nabadde celebrity w'amaanyi naye nga neeyambalidde nga bwenkola ki nga bwenjagala era Alex yaŋŋambako era saabiddamu